ugenze n'okuwonako ku bantu abagamba ati fubutukayo amala n'avaayo n'alabikako embeera yo giraba otya? Kakalaamu nina ekintu kye ŋŋenda okugamba kankitandike bwe nti Kakalaamu nalabye Bob Wine ng'ali mu vidiyo. Kakalaamu Bob Wine namulabye ng'ali mu traka ya bulaka tagikyusa bukyanga adduka. Kakalaamu twogera ku Bob Wine atya ti Kakalaamu Bob Wine yalina jjajja kati ngenda kulaga obugagga abantu be nali ndabyeko abagagga nti Bob Wine omusaayi gwabwe ogw'essente guli ogwa jjajja waabwe gwajja kubagoberera si basamize. Njagala otunulire Kakalaamu famire ya Bob Wine ye famire gy'oteeka wano okuva ku muganda waabwe omuwala Irene okutuuka ku Banjoman okugenda ku baani bonna n'obakuŋŋaanya booti ba John nga wallahi nga basic needs omuntu ebintu byakolerera okuba nabyo mu bulamu babirina. Kakalaamu njagala twawule bino ebintu. Bob Wine agenza okujja teyakwata mukazi we kugenda zaalya Bulaaya nti bafune obutuuze, yakwatanga baana be kugenda Bulaaya kusoma nga takoze mu gavumenti. Neewuunya abantu abalowooza nti Bob Wine birabikoze mbu nga amaze kujja mu byabufuzi. Nedda. Kakalaamu Bob Wine n'azimba amaka ne mu luggya lwe mugwamu helikopita ekazi ayina gate 3 otuuka ku nnyumba ye otandika eno wansi n'ogenda bwoti gate nga n'abala tebagirina. Kakalaamu we twogerera kati Kakalaamu Bob Wine namulabye asiba mu lugoye lumu ebirevu byonna bikuze bwe biti okumanya ali stressed ne visitants okujja mu birevu alya ku ffene mukazi we baali bamukutte tetumanyi kyagwawo badduse gye badduse for what? Ekinneewuunyisa Kakalaamu bano abaana ba TikTok mbeewuunya omulembe mwe baanamu abali ku kamera abavuma Bob Wine naddala Abaganda time egenda kujja nga tosobola kudduka nkole. Kakalaamu time egenda kujja mwe baroma abali mu kuwemula Bob Wine nga tosobola kugenda mbalala kwekwekayo wano ogenda okuba gwe Rama gwe Kabaata ne ba TikTok abali mu kuvuma Bob Wine. Mumulowooza Museveni Musirwe yaganye muhoozi okukomentinga ku lutalo lwa Amerika ne Iran. Omanyi ekitegeeza gwe Obama yayogedde statement yagala okufaanagana yagambye mulaba omusajja oyo Jesse Jackson he laid a blueprint febe mulaba Obama gye tutambuliddeko nga black black civil right movement nti aba basajja bemulabye tebafuuse ba president fene tufuuka singa tebaali bo tetwandifuuse nkiddamu mwe bannayuganda bampuliriza. Bob Wine ne waatalifuga ggwanga eri alayinze blueprint for the change of that country. Kakalaamu ngenda kugamba Museveni waaba yazimba dynasty nti omwana we yagenda okufuga n'omwana wa Muhoozi afuge kizibu kati okutuukirira. Kakalaamu fena twali awo nga tetumanyi nti mu gavumenti ya Museveni waliwo abantu bebatta ng'omuntu asirika twogerera waliwo atwitinga nakata abaye akabyogera Abamerika nga bakola yasse basement olunyankole nga bawandi fayiro nga ziba ziti. Kakalaamu tebakulimba okulumba Iran si Trump aba basajja baba bateeka fayiro zaabwe nga banoonya opportunity. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe, era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga
esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. naye olunaku lwolifubutukayo oko n'otukolayoko ku bintu ng'osalasalamu oluusi ndowooza balaba neetala nayagala leero ono kayeetala bakigumiikiriza abantu baffe bakigumiikiriza naye nga officially twagala obategeezaako tugenda tukomawo mu mbeera ey'obudde bino ebyebijaketi okunyogoga nikyenjagadde ku gundi eno ensi zino batisiza bwereero muzira sigamba nti bina kumbeera gugwa siba kiri wamma anti kati kisi omuntu agenda yogera mubeere mu munyogogereeyo nalaweza ddala nti buli lunaku tubeeramu ennaku ebeetutta Kakalamu balanga nolanga nti leero gugenda kugwa n'ovayo nga omuntu abedde mu Spain ne France alimu n'asonyiwa ngenda kukola lya wuyo olya nakatogo yakatogo amaganya akatogo awogo n'ebijanjalo n'akanyama kati abali e Bulaaya bakitegeera nti kati oli mu Serena kati ali e Uganda asobola obutakitegeera n'agakalera bali Bulaaya balya butogo omwana yagambye nalabye chicken omuvubuka yamubuuziza nti taatawo nambeemu akola mulimu kikoye omulimu gwakola kutuula mu kati namugamba gwe mwana gwe mbuuziza mulimu nti atudde mu kati okumala emyaka 8 naye yanange nasose bwenti neŋŋamba naye ekyannumye nambeemu kyemunenya nze nagendako ku show Kabaata oyo omanyi Kabaata nze nakula n'empisa ne Kabaata abantu abamu be nakula n'empisa Kabaata MC Kasi ne Douglas Kabaata yakolanga ku top 1996 nga nakatandika senior 1 wayi green yayinza okumpisa waye kitege wamulabe mbuwanvu n'omunene omwana yankanga nenga ono mwana ali kuki ne Kabaata labe 1996 top radio ng'etandika yasooka okuba yabalokole wano nga nze bambuusa okuva mu P4 paka mu P6 mama wange ng'agenze mu Bende Barracks kati nze Kabaata atandika nga gutulabe wakane tukube engalo bwe tuti ng'akola bw'ati kati nga ntandika senior nejjukira bambuusa class 2 era nze mu senior nze naddirira omusembi otegeera P7 nakufuna 13 senior nze naddirira omusembi ngolomba nkomezawo e Kampala nga tukubirawo Kabaata engalo naye muna abaana abo baali aki no naye omuntu omuyanga abakulya mu kyawo baali abukupa n'aguma ati Kabaata teyeyongera kati bwe yayita nambeemu okwogera Kabaata alina ekintu kyakola kutambula munaye shozi yetakunyega akuyita nga aliwo omuntu gwe yatadde wano nti ogenda kujja amuteeko totegedde nze yampitako first time era gwe gwakoma ne mugamba oba ompise ngenda kubanze kannyonnyole kumba ateze omuvubuka we n'alema ono akaabenye yafiirwa taata we mbu tebamuyambye ono lwamma kakati naye yakwekiikamu kuva dda naitani ate kati ansobole kera singa tafunye na myalo kumwayo ka sente nokuzimba oba yangaba ezimba kalumukamo oba bikoze bite wazi yango okumutegeera mu bulamu tiyali nomutegeera kugwenga nange bangamba nti waliwo omuvubuka akuwemula naye kati audience yange neya TikTok tebikwatagana kati naye babeereyo Kakalamu singa tusalawo okugenda ku TikTok mbu tusiibe okwo we can get what we want but that's not what we chose era we najja we yaleeta omuntu bwati nenkola tutu nenvaako bajona nkubira abantu bangi nnyo abali ku YouTube kugone ku TikTok nga ina numbers ngosometa ku YouTube nataweza ya $10 kyenkunyonyodde kati inze bajjo yankubira nanga wisdom toddanga ku TikTok naddala y'akabantu era okoze bulungi n'ovaako tubadde tukugoberera ngo nnyonnyola kasitaleeso oli omwana era sadda ne mulekoko ne bawemula naye nga nkunyonyodde naye abaana tebakula nze kyengaye Kabaata nabo abaana barama
bo bayita baana bato naye mbuuza mwana muto olina emyaka emeka omwana yagambye kitaawe mbu atula mukati yagambye era nabadde ndaba statement yoyo mwana chicken neŋŋamba bannaye Katonda omuntu ow'amalibu gwawe ennyama ffe bataata baffe tukaba maziga nti muzeeyi wange yandimperekedde nga ngende Germany nandimukubidde nga nfuuse Black Canadian nandikubidde taata wange aba balina chicken amujerega bujerezi nti atula mukati okumanya nalabye akantu era nze interview sagimaze omwana yagambye taata we nambeemu nkugulaga ebintu byangaye nenga kankome wano yamugambye gwe taata gwe nambeemu amwita na can you imagine nambeemu ne wabasi yazaala oyo omwana nga nambeemu taata we muto nze Kakalamu sisobola kuyita taata wange muto muyita linnya olaba musimu yo mujjuddemu bamaama osegedde otasinkananga nabo bamaama bwe ŋŋamba nti mami Sophie e Germany mami Esther wange USA mami Annie wange UK mami Maria Switzerland mami gundi Julie Boston omugagga Julie Boston kaka sisobola na muyita linnya lye Katonda abantu batuwadde ne bafuuka bamama baffe nina mami wange Denmark I mean sisobola kukeera nti nga musanze muyita linnya lye naye nga Katonda abatuwadde mu bukulu ne bafuuka bazadde baffe ne nalabye omwana chicken ne ŋŋamba Katonda omuntu atalina mannyo gwawe ennyama ngaddira omusajja nambeemu buku bino betweyita mbu nambeemu nze bwe musanga nga ngasseko nambeemu naye ngattako ekitiibwa simalaga muga gwe nambeemu kiringa omwami mukati ono mwerabidde omuddugavu ndoza abasingamu obukulu mawa omanyi we muyita mukulu mawa muzeeyi mawa owuli ekyo ate n'aba mwetolodde ffena tuga muzeeyi mawa mukulu mawa omuntu gwe tuyita ali mu saizi yaffe ndowooza Duncan gwe tusologa Duncan naye muzeeyi mawa naye omwana Duncan naye batumwegendeza bulungi ayinza okuba tali mu myaka gyo era tali omuntu yenna yava mu kyalo Duncan yava Mityana ku myaka gy'amala Mityana olaba ava mu kyalo nabanga tigomenaawo Anyway, tubanirizaako nnyo naye ensi bwetu bwegenze era kakati tubaliriza tuyiseewo ne buno nga tugenda tutandika show nze ate nno nsobola obbugira bagaye balekerawo okujerega abantu nti mugende mudde mu bunyogo guvubwa ensi mbadde nkunybalanga nolanga buli ekinaabe ejo wabaddewo folk era ne bagamba nti ekifo ekigenda okuyiika kiyitirivu era ejjo nabadde nvuga nabadde ndi waliwo emiti mingi ngenda okulaba sikyala bagendaga ngenda okulaba nga bakiranze naye ze munne engeri gy'omanya abaddugavu era tebagira era ofulumanga we wafulumye Kakalamu ebintu bibiri byoyiganga first of all okera ku macha kebera ku email yo ekyokubiri kebera ku weather Canada ebintu bisatu byotesiganga muzungu abingambirawo nga nakajja 3 W's ekisooka mukazi wife naddala bana abafa abaddugavu bamugamba nti wabira mukyalawo baawo muwabire nti yakubye mbakuwa ennyumba ey'obwerero ofuuke single mother gavumenti ekulabirira ennyo n'akikola nga tafuddeeyo kusooka kunoonyereza nti bwe nkikola gavumenti empa sente mmeka esooka teweesiganga omukazi woman ekyokubiri weather ekyuka ye Canada tolaba nti no kati akasana kazze ku makya omuzira gusobola okugwa n'ogaba naye tetwavudde mu winter ekyokusatu waaka mulimu gukera ne gugwawo mu America okay wamini woyogera America bibuzaabuza Canada and USA bonna balina ekintu kimu bukera ku makya abadde akozesa nagawo mulimu guweddewo naye nga bills tezisimiridde omusajja yakedde omusajja mu USA aina mortgage yakedde ne bamugoba ku mulimu ne yeegayirira n'agamba oli ate sinsala omusaala kwanyina mortgage kakati n'oyita emyezi gy'awadde mmeka ng'ennyumba ne bamuwandika kumuwandikira wa banka pressure ne zirinnya yagenda okula nga talina wasobola kujja mulimu najja natta abaana be bana ne mukazi we ne yeekuba essasi baneiba ne bagamba omusajja abadde n'omulimu ogwewuunyisa yeeyisa bulungi yeekola ki owuli ekintu ekyo kati Kakalamu bino lwaki mbigamba n'omuntu ali eyo ng'ali mu nsi zino tokolanga ekintu ekikuleetera okulowooza nti nno obulamu buweddewo Kakalamu ze nemba ne mortgage gavumenti nempandiikira tejinjijeekera nkwata abaana wange nembateeka wali nembaga bikyuse because
USA ne Canada actually kino ngenda kyogera sina USA na Canada yo kandoze bulira kyengenda okugamba ensi za Europe kye kizisinga zino ensi zisingana ekisooka Europe oba Scandinavian countries omulimu ogugugwako olaba France ogugugwako ng'obadde oli ku permanent government ekusasula 75% paka ofuna omulala ate bano nabo sasula ate jempu ya EI ekola tusooka kiri direct tosooka kujjuza bano bakulabirira omwaka bali tuli eri guweddewo n'emyaka anyway story gyonyumya weekend ntuuseeko ku mulimu gyenkola waliwo omukyala so omukyala oyo balina akakwate ku Uganda naye muganda we yangamba muganda abalitria muganda we bebamu ku bantu abayine club ez'amaanyi e Kampala awo zisokebwako si z'omanye zisokebwako si ye muganda we muganda we kakati abadde akilininga neze musanzeewo kubanga mba akilininzeewo for 7 years bambi from nowhere nga ajja abadde akola ne bawe bakola babiri nga bawe ajja akilininga ng'agenda kati nga amala akomawo after dakika nga zizo nga bakomawo nga bagamba omukazi agamba I want to talk to you gonze okay nangamba kakati ekiriwo nti bosi waabwe abakulira mu kilini yamuyise kipayo payo namugamba agamulaba naye nagamba nze okusinzira ebbanga lyemumanyidde alabika ayagala kungoba naye waabangoba mpolereza mugaye ndi mulungi nnyo oze kale nze nga ndowooza bagenda kuyimirira mu maaso gange awo bagobe nga nkola ki nga ndaba mugambe nedda please omusajja yamwambusa waggulu namutwala ewalala agenda okudda nangamba has fired me ate bali manya akuleta wano nkule neka kala mu bintu bitanga bya Uganda boss akulete gowoli bagayi milya wane kala mu wasiri wala bwatyo nga bamutwala omukazi kayiya kabya maziga nenda kuyampute bami kwanga akuze kuzema naye amanye yamundide mu olukwe abadde nga jene mukwano gwe ne yamunyanjulira bulungi kano kisebo kakubaako yamunyanjulira bulungi this is my sister yatutte omulimu okuwabira yeri sister yamunyanja eraga this is my sister she's also from Africa you know Africa munange yamaliriza nga atutte omulimu gw'omukazi okumanya ebintu si byawe namuyamolo bafrika bategedde twaliko wali mugundi kazi yakabya amaziga nga abaddugavu bali fani era nagamba yakolimira abaddugavu ate nga ndibwe nenga bewabira bwe bati abere tuyabati banaba driver mzungu yali amboza ne mugamba nanga buzito mrazito bakochogera ne muga do you know why kwawe najja mu nseno sajja I didn't come here to start life these guys are very stupid they are Africans bonaba Eritrea ne buli omu awabira munne what do you want me to say ne mubuuza wali onda byako nganyina gwe mpabira ne muga gorooza bano bonna n'abazungu tebalina kye bankola ne mugamba I don't want to look stupid in the eyes of you who's a white person nenga bonna bali awo ne muga look at these people they are very stupid bonna bakola ensobi buli omu akubira gwe kakati gwe kati okole ki ne muga kakati nze najja wano kukola sikuwabira abo wembanzize onata bako kyakwano nze bayina okunti I have to drive nebo ntuuka nenda omuzungu nga yayombere mukazi we nga ntandika okusutula ebintu byange ko waliwo kamera nga mbyekolera kati nze tibinkwatako omusajja yasirika nantunulira bwati kwana mugamba nanga buzide mukyogedde tekiri mu racism namuga is not racism that's real oli muzungu bano they are Africans not even black but they are Africans ensi gye bavaamu bukyatandika kutegeera erimu olutalo boogera olulimi lumu bewabira bano bawabira bano abazungu bawa ne muga wali ondabyeko I'm here to do my job era nze bakuwabira mpabu baruwa wording bitene sina gwenja kuwabira bukuvoro banda mbulabi ebigambo ebyo ngojja nawe ngojja naye kakati ekisinga obukulu ulira kano kakala 3W's tewesiga omukazi tewesiga omulimu gugwawo sawa yonna weather naye ku kyomulimu kankyogereko
bantu mwe tujjano mulaba kakalamu byali mukwabira byatulangira wano okwekozesa katonda wakuyambanga mu nsi zino n'otandika okwekozesa kitegeeza oba osemberedde oba otuse okusembera abamalayika ekyo fukamira weebaze katonda. For example wano waliwo abantu abagulawo agency zaabwe nga covid abadde mwafuna chance temutuduulira nammwe mwali mukozesebwa. Waliwo gwe nalaba yakola bwati nagenda okulaba omukongo mimbi omukongo nakola bwati nga ndine gabi nga ina banne bapikkerere wisdom tuli bafaani bojantubuuzeeko olanda yali akolembedde bwati n'atega kyengende kuka nenyimirira nenzira emabega bwenti ebigere biri nemuga gwe toddangamu kikola oba oli my fan kitegedde teweesulika bw'oba oyagala jangu nkubuuze come and greet me toddangamu kyogera nga bano batudde n'okumotoka bati mbulwa kwanga oli ayina agency y'abannansi nze ntambule atudde olaba nga biri e Uganda ali wano wakabi atambula n'abantu nga 15 mbunze nkole ki abalina agency katonda yababa yakuyamba n'ozikola after covid nga ffe tetuliiwo kwakati munaye wano kizibu mukwe oyina omukisa totuduulira kiringa mu Bungereza waliwo abantu abafuna ng'osobola okuleeta visa abantu ne bakuwa visa nga 3 okuleeta nina abantu abamu bano bakyala baabwe bajjira ku ezo visa myaka 5 after myaka 5 osobola okusaba okufuuka permanent ne temudduulira bannammwe nammwe mwafuna chance mwakuba kajje kaaliwo ukitegedde ekyo kimu. Ekyokubiri bw'oba olivinga mu zino ensi muganda wange tegeera omulimu oguggwako what do you do gujja kuggwawo weetuga bwe guggwawo mu kifo ky'okwetuga tukubira bagenda mu shelter osoboka kanemu. Ekyokusatu baana mmwe tuleme kweteeka ku pressure weguwo omulimu guweddewo kasita ofuna ekyokulya e Uganda teri agenda kufa. Ekyo kikulu kakalamu omanyi nti n'omwaka gujja kuggwako bagazemu okuba kakalamu nja kukola program gwizino sama eweddeyo abakazi oba abawala ensobi ze bakola nga bali ku kyeyo n'osanga omuwala ng'akola shift ezi ayina abaana 3 yabuzaala mu kavubuka oba mu musajja yava Luweero oba yaveeyo Kabaale alinga Munyagwa manya ava Kabaale alinga Munyagwa yazaala abaana 3 naye ng'omanyi kyakola mbwe ayagala kakasa ku bbago yaleka e Uganda yaweerera abaana yabagulira uniform yakola buli kimu. Ekyokubiri omusajja eyabakuzaalamu akola ki omuteekateeka jje naye oli musirugo omukazi omuwala bw'oba oli mu zino ensi kale woba oyambyeko bba omuyambeko haafu wagaana obbaza ku ssomero anti abaana bakolera kujja wano zibirira booti omanyi omwaka omugambe kabatuule kuba bagenda kujja wano naye osanga omuwala ali wano akola shift 2 buli kasente konna akaweereza bbaawe Uganda mbw abaana mote batwale wano bagulira engoye za Christmas eza Easter bambala za Canada. You're stupid. Leero kuŋŋaanya sente zo kakalamu anti tugenda kukola musama ekyo kyennyini ongambe tujja kikola musama kansembyeyo ne kano nze no anti ngenda kuyimirizaamuko kakalamu yenno twogera kuno waliwo omwana yanyumidde yagambye mbu kati Museveni ne NRM temukyaddamu tugamba nti temulabanga ku lutalo wakalabyeko n'agamba anti mu Uganda abe NRM ne Museveni agamba baana mwe bakakalamu mube mwegendereze mwe temulabanga ku lutalo mugenda tuzza mu ntalo kakalamu bakyazeemu kugamba tukulidde ku ebyo kakalamu kuluna olutalo lwa Uraini tolulaba ebikompola bituyitako tuti abaana bato abasinga bagende kati abaana bali ebuwalabu bakubye ebikompola bigwa wali naye simatuka kati Museveni takyaddamu tugamba bino ebyenarembi batugambirako ne batupamirako nti temulabanga ku lutalo tululabye n'ebikompola tubiraba Canada sebulengira birenge kati nze lwantuuseeko dda nduwulidde mu mafuta mafuta gali mu 15 wali tonnalaba 15 ate gateeke mukuba gagenda galinnya n'eddola yalinnya omanyi lwaki dola yalinnya era oba oyinayo omutwalo guweereza e Uganda yalinnya ekyalinnya nno esobola n'okutuuka mu 3 n'eya Amerika ejja tutuuka mu 4 abasajja yasibye Iran yasibye akagolomolo bwe kati ke kayitamu buli mmeeri yonna etwala amafuta
mu nsi yonna yakasibi yakagadde. Mwe Trump yali alowooza mbu okulumba Iran ebigenda kuba bya Venezuela. Aba Iran tebaba nkoba Warabu. Those are Persians. Bayina over 5,000 years of civilization. Bakulira mu ntalo. They are not Arabs by the way. Kakati gwe ate Trump mugezi kizibu nnyo okuteeka amagye ku ttaka kubanga singa banagateeka ku ttaka ogenda kundabira olutalo lujja kuba lutandise. Gwe teri muntu yali asuubira kufa abategeera siri kuba n'aba TikTok abategeera nti America, the combination of America ne Israel esobola okulumba ensi nga Iran olutalo ne lugenda nnaku 7 tikiriiyo kati luyingidde 8. Kati ate jjukira ebikompolo ebinaggwaawo balina okukka ku ttaka. Kasitola bamagye ga Israel nga gasse ku ttaka n'aga America tugenda kunyumira olutalo. Koba obusajja kati tegenda kuba abaniwo. Bali lwaki tebakkiriza nti babamizi ani aba Iran ebyo babina bikola gundi ebyokuba olunaku lumu twala president balina bikola Museveni. Ati musajja ali bamuse. Nekitegeeza ki buli obukulembeze bw'abali tebwetoolera ku dictator omu wadde waliwo dictator naye waliwo systems. Kankuwa ekyokulabirako mu Uganda tekyali minister asalawo nga ye okabuli akantu ako kubanga system zaafa era kati nomala ojjawo Museveni ondabire ensi state ebegudde mu Iran bajjawo mukulembeze ogwo kubanga system weziri nti judiciary yetwala yokka abano betwala bokkono yalagira wano kitegeera bisigala bitambula government ekyaliko okabuli akantu ako kati enaale mutekyadda mutugamba nti mwe wisdom musirikate mulabanga ku lutalo luno lwendaba abasajja zibombe ziyimuka zitya kizimbe ne kikka mu ttaka tebakyatuka kati bibayogera otegera gwe kyemugamba tekikyaliyo. Era kati nze mbakuba mu maaso ga Museveni nga nze Tamale Mirundi Junior ali wali yeyandibadde introduction ekiba netwogera kuno nakuli omanyi nti Junior avumye Museveni yazemna mvuma ate muna inagenda nendaba kagundi wali bwe bagenda okukyalya Museveni. Junior statement gye yakola n'agamba nti nno President Museveni mu government yo mujjudde abakadde except gwe omugezi wekka ne mama teyamwogerako bonna. Junior yavumira mukyala Museveni n'abamwetolodde bonna abakulu abo. Era kati omanya olugero lw'Abaganda olugamba nti wali omugenge tofunyizaawo ngalo. Kati Museveni ajjudde abantu bonna abakulu bakozesa. Actually Junior yavumira Museveni direct era Junior alina kwetonda kubanga eyo line gye yakola ne Museveni yamutwaliramu. Otegedde kyenkugamba tosobola kugamba nti sebo the wise one okozesa abantu abakulu tuwefe abavubuka emirimu except gwe omugezi ne Museveni yali amuvumiddemu. Era n'aka akantu Junior waategendereza kasobola omukola obyomanya abasajja abo kakati ennaku zino ebanyiiga banyiiga eyo ne basirika bwe bati. Nyombi Tembo yasiranidde mukyala walabyeko ku Nyombi Tembo. Nyombi Tembo mumanyi naye era si ye Nyombi Tembo. Kuba ninga mulaba ayogera ebitako alinga yasiranidde Dubai yali agenze ndowooza nnyonte zikyamu nasira naye kimanyi nti Nyombi Tembo si yette omanyi abantu bangi nnyo kakalamu otyanga abantu abo abatavaayo kugamba nti si Baganda nga balina amannya g'Abaganda. Kakati sebo uli akana akantu nkamale kutule tugende otegete kyemugamba era kyovola nali nina mukwano gwange amanyi Saava namukubira mugamba Saava Nyombi Tembo gwalumba si ya Nyombi Tembo. Aba abasajja balina amannya Amaganda nga si Baganda alinga Munyagwa. Familia ya Munyagwa emweri yisingiro ba neighbor baffe endala Munyagwa ava Kabale. Do you know nti Munyagwa bukyabeerawo abadde meya w'Ekawempe ebisanja 2 abadde mu Pyobo ebisanja 2 tagenda nko mbwakawaka ba Buganda kugula the certificate tagenda ngayo ng'owulira erinnya lya Munyagwa olowooza wamu Muganda si Muganda kyova ba Munyagwa ali bw'ati ali ku media ali mu kuvuma Bobi Wine bukyabeerawo nti Bobi Wine vaayo mu nsiko komawo nenga Munyagwa agamba abadde presidential material ali mu kuvuma Bobi Wine era akugamba nti yawagira nnyo Besigye naye kimanyi nti Besigye yali adduseeko mu ggwanga myaka 5 yadduka n'agenda South Africa manyi ne gye yali abeera Hyde Park
n'amala ebbanga sejjusa yadduka n'abeera London. Besigye bwe yagenda yamala ebbanga n'alyoka akoma bukomi kwesimbawo. N'alyoka akomawo buli mulwanyi yenna eyali ng'oli ku kituufu olwana. You have waliwo kye bayita to retreat not to surrender. Munyagwa kati webuuza Munyagwa ali kuki? Naye kakati g'oba olwana weegenderezanga nnyo Kakalaamu bw'oba olwana n'omuntu ng'amannya ge ye Munyagwa ye Ssekitooleko mufungule bw'oti. Kyeki kye nagamba abantu nti mpuuga tugende ku bijja by'ewaabwe tulabeko ku bajjajjaabe tebabiraga. Tunuulira Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu mu video wakola akaseera kano. Kati tutandike kati ogenda kuŋŋamba kansoke ndabe tukyaliko bulungi kozi awo oba olaba ssebo kakati ssebo naye ugenze n'okuwonako ku bantu abagamba nti fubutukayo amala n'avaayo n'alabikako embeera yo giraba otya? Kakalaamu nina ekintu kye ŋŋenda okugamba kankitandike bwe nti Kakalaamu Mwami Museveni yabadde ne bakasuku n'ayogera ekintu yagambye bw'ati yabadde ayagala kulumba Bobby yagambye nti ku myaka 2 yali agenze Rwakitula n'agula ettaka eri naga ku myaka 4 n'agula ekisozi. Those two were lies. Byonna yabadde alimba bakasuku abatanoonyereza. Museveni tagula nko Rwakitula ku myaka 2. Museveni tagulanga ko kisozi ku myaka 4. Omusajja yali nanyi kisozi yali musajja Muganda omanyi ku watoto kyaki emabega waliwo Senana bana Uganda mu ngoberere bwogenda watoto kyaki genda emabega waayo bayita Buganda Road waliwo ekizimbe bakita Senana building feje tutwala abaana bafa okugula ebintu by'abaana bwova ku Senana ng'oyambuka bw'oba oyambuka boti ku State House emabega wa Senana ku kikubo ekyo ng'oyambuka waliwo akapande waliwo n'ekizimbe bakita Kisozi Complex. Nanyini Kisozi Complex so ye yali nanyi Kisozi Museveni gyali eyo yafa akyaliyo musajja yali ranch ye yali awo bamuforcinga buforcinzo gimujjako kifuba ne bamuwayo ko bamuwadde nettaka eddali ali lya government. Kati byenkuwa no sirumba naye nkugamba mazima fa abamanyi ebyalina birimba bakasuku batako bo bakola content oyo batanoonyereza kati we on facts. Mwami omusajja wa Kisozi ranch bamuforcinga buforcinze bamuweka bamuwayo najja n'asetolingawo era n'abivaako n'asirika ettaka eddala faamu yali erinaanyawo yali ya government yonna muzeeyi n'agisibako si mulumba but that is the fact. Nefuuka yiye ku myaka gya ddi kye tulina kati ogamba kino kyagamba ti ku myaka 4 it was a lie because anaba yali afuuse president ku myaka 4 most something yali afuuse anti birthday budakika emyaka gikyuka osegedde that was a lie. Ekyokubiri Rwakitula ku myaka 2 alimba kubanga I want to bet mwenna abantu b'NRM omuntu asobola okundaga ennyumba ya Mwami Museveni nga wensobola okulaga nze wondaga ennyumba ya Mwami Museveni myaka gyensanvu oba igyenkaaga ngenda kulaga ennyumba ya wava muno myaka gyenkaaga neya Mulwana otegedde kye ngamba singa wavaayo omuntu n'aŋŋamba kubanga Museveni atugamba alinga ayagala otugamba ti ku myaka 2 yali mugagga. That's a lie. Ati yali akola mu government ebiseera ebyo Kakalaamu ngenda kugamba kankuddemu abantu abalinga abagagga nakyo kankikuyigirize abalinga abagagga mu government si be balinanga political position be baali ba technocrat nga wasoma ekintu ky'obukugu kitya nga ani ono yali meya bamuyitani Sebana Kizito Sebana Kizito mujyenkaaga bavuganga muvuzi is one of the first certified accountants mu Uganda. Kati bano ba political ababeranga mu bifo byo politics ebya position minister bitya bafunanga busente butono ku biseera byabo obote kyovola bebi abantu ababeranga mu government nga muinda political position tebaali babbi abaali kabagagga bebana abayinanga ebifo by'obukugu bayirayo we kino okuba nene Bulaaya omuntu ng'oli minister n'omulala
ng'alina ekifo kyabukugu w'ekyobukugu yaba kusinga ofuna ssente naye nga gwe wadde gwe supervisor we oli aba akola kyabukugu oba otegera kye nkugamba aha kati ba Museveni okabuli akantu ako kati Kyovola Museveni mu myaka gy'enkaaga gy'ensanvu tubuuze yasulanga wa mu gy'ekinana yasulanga mu nnyumba z'abaminisita kati oyo tumuleke mwami Museveni no gye ngenda okujja ntuuka ku kya Bobby nyina kyendeeta kati that was a lie okabuli akantu ako kakati ekyo yabadde akigamba bakasuku nyina kyendeeta kakalaamu nalabye Bobi Wine ng'ali mu video kakalaamu Bobi Wine namulabye ng'ali mu tracker ya black tagikyusa bukyanga dduka kakalaamu twogera ku Bobi Wine atya ti kakalaamu Bobi Wine yalina jjajja kati ngenda kukulaga obugagga abantu be nalindabyeko abagagga nti Nandala Mafaabi yasumbuwa nnyo abantu nti omusajja Nandala Mafaabi nga jjajjaawe y'omu ku baddugavu abasooka okuba ne Petro Sensen mu Eastern batwewuunyisa nti Nandala Mafaabi asobola okugwirana ne ssente za Museveni. Bobi Wine jjajjaawe bamuyita Walakira gye bayita Mpigi yonna ebiseera ebyo Mpigi yali ejja n'egweno ku Mityana n'eddaludawa nga nnene yonna mawokota yonna bagiyita Mpigi. Taata wa Bobi Wine yayinamu ekyuma ky'emmwanyi nga wakava Mpigi ng'olega Masaka kambalagirye mwenna abamanyi ku luguudo lw'e Masaka bw'oba wakava Mpigi ng'oleze Masaka waliwo akaalo akaddako bakekatunda engoma bakayita Mpambire bw'okatuukako ng'otunudde Masaka kirira mu kikko bw'oba okadda Swamp area on your left area n'ettaka lusozi lulamba lwa Bobi Wine jjajjawe bamuyita Walakira we wali ekyuma ky'emmwanyi nga kye kikuba emmwanyi zonna eziri Mpigi paka gweri Masaka nga inayini waakyo yali omugagga jjajja Bobi Wine mu kuva mu Greater Masaka ye yafandinga olutalo lwa Museveni era bamutta 83 basajja b'Obote ontegereka bulungi bimanya ntya kubanga jjajja Bobi Wine gwe bayita Walakira yali mukwano gwa jjajja wange Nsubuga nga be bagagga abali Empigi kakati nzijja okulaga ng'ogyeko Museveni atulimbalimba nti mu myaka 2 yali aguze ekisozi ebyo eby'ekisiru simanyi ku myaka 4 simanyi aguze lwakitula simanyi ebyo byonna bogus katudi ku we on facts nkulage Bobi Wine gwe nalabye ali mu track emo ng'ali mu kulya fene Bobi Wine najja nti mu 1983 nga yafandinga ye Muganda yali afandinga olutalo lwa Museveni jjajja wa Bobi Wine gwe bayita Walakira ye yali afandinga olutalo lwa Museveni okiwulira ekintu ekyo ng'Omuganda ava mu Greater Masaka abasajja b'Obote ne bamutta ne babomminga ekyuma kyabwe eky'emmwanyi omusajja gwe bayita tata wa Bobi Wine gwe bayitani mwami Sentamu kati webabomminga ekyuma kye eky'emmwanyi abaana basaasaana Sentamu adduka agenda e Kanoni ompulira jjajja wange bayita Nsubuga byennyumya bonna bano bagagga bonna Empambire Mpigi babamanyi jjajja wange bayita Nsubuga luti lwankejje adduka e Mubende ng'abagagga abaali awo jjajja wa Bobi taata wa Bobi Wine gwe bayita ani Sentamu bamaze okutta taata we mu 83 abaana b'abagagga abakuliddeawo baddidde ekyuma ky'emmwanyi bakibominze adduka e Kanoni okukola kyokwekweka eri yasengayo busenzi eggomba okiwulira ekintu ekyo azaala ba Bobi Wine nyina kyendeeta omusajja gwe nalabye ayambala tracksuit egi ali ku fene taata wa Bobi Wine Sentamu ku bakyala be yayina mama wa Bobi Wine nga Nansi kakalaamu ebiseera ebyo abantu ababeeranga abasatisfied Nansi e Uganda si be bannansi boolabako kakalaamu njagala ongoberere bulungi nyina kyendeeta si be bannansi boolaba kati mu Uganda Nansi yabeeranga Nansi nga tebaawulamu nti practical Nansi ne satisfied Nansi byonna wabisomanga omulundi gumu because from nursing omukazi yali yakombininga bibiri nursing ne midwife ng'azaalisa omukazi akola ssente ze ng'omukazi omugezi ajjeeka mookya kati na kyendeeta ebifo byonna kakalaamu ebyabagagga byabeerangamu abaddugavu mwabeeranga nga mukolera abagagga mama Bobi Wine ajjeeka mookya
ng'abazungu basula apaka mocha ekololo side eyo na bayitangayo kololo simanyi oba bayitayo batya olaba ekamocha waggulu eri ffe tumanyiyo nga kololo simanyi kati oba bayitayo batya kati ng'abaddugavu basula omaze kusala luguudo mama wa Bobi Wine single-handedly si bawe mpuliriza mama Bobi Wine najja n'agula that strip okuva ku Eddie Chicken mwabamanyi ekamocha okuva ku Petro Sensen okire wansi wa Petro Sensen oba bagita yoba yalinganye mobile obo zibayita batya nemwe mugende mulabe watandikirwa Eddie Chicken wali Kasasiro stage mama wa Bobi Wine n'agula yo strip eringa Gaza strip n'agula olwo lukubo nokirira wansi mwe abali basabye ku visa waliwo batwala passport za Bungereza omukazi yagula mu G8 n'agula yo strip nga kirya nga tabye takoze mu government nti abye bawe senta mwayi n'abakazi bangi ye najja n'agulaawo mumpuliriza katuli ku Bobi Wine gwe nalabye ali affene ndyokenda mu Museveni n'abantu baye n'alemu abatusiriwalirako abaakulya mu bunaku ne mu nvunza baagala okweteeka mu kifaananyi ky'abaana abaakula togenda vuma nedda ndi kubeera n'alemu waliwo gwe nalabye abali mu Kakalaamu twagala twogere facts nga tetuzikweka maama wa Bobi Wine amaze okugula strip abaana be bazze Chairman Nyanzi n'abalaba banjo maani baani bazze wa mama waabwe batandise bakuzizza baganda baabwe tebatunzeeko wadde katakanaka bakutte ensenene bakoze kuba balina foundation abaganda balina olugero olugamba nti amazzi gakulukutya gye gaali gakulukutidde nti Bobi Wine omusaayi gwabwe ogw'essente guli ogwa jjajja waabwe gwajja gubagoberera si basamize njagala otunulire Kakalaamu famire ya Bobi Wine ye famire gy'oteeka wano okuva ku muganda waabwe omuwala Irene okutuuka ku Banjoman okugenda ku baani bonna n'obakuŋŋaanya booti ba John nga wallahi nga basic needs omuntu ebintu byakolerera okuba nabyo mu bulamu babirina Museveni ng'oggyeko bano banzeire basodo babadde ku bigere nga bavugana actually the rumors has it si baganda ebyaddala kuba sodo abadde avuga primo era nga tumanyi gye babeera bagenza okuvaayo ku mulembe guno kati nabo balina obuyinza naye nga mu myaka gyabwe egyedda famire ya Museveni nga ogiteeka wali wallahi tojawula na famire zimu zakulira mu nvunza kubanga tuzimanyi banaye tudde mu mazima ne famire ya Bobi Wine gwe tozimanyi nze nzimanyi nze nzimanyi kubanga n'ojja famire gye bagamba nti no yezaala Museveni eyakaguta bw'ogiteeka wali banaye tugimanyi yalina kakingo gyeko ente nali ngamba kojja wange Frank Gashumba nti toddamu kwasamira baganda kubajerega nti mu obugagga bwamwe buli mu ntembo abaganda baavu ne muga kojja Gashumba okujjako ng'oliko ekikyamu ku mutwe okujjako ng'oliko muyaye Kakalaamu mpaayo omuntu omugagga mu nsi yonna nga mulunzi ayina nte gwe mumpe Kakalaamu kati kankubulire ente emu emala emyezi 9 okuzaala omwana ogwo ente emu bagitunda miliyoni 2 ulya Kakalaamu omwana yaguze boda miliyoni 2 azikola bbanga ki naye nga gwe oli ku nte emu bw'oti owunya obusa owunya omuzigo wonna ogikama zityange ezaala omwana omwaka Kakalaamu omuganda avuga boda e Kampala n'omunyankola ayina ente emu mbuulira mu mwaka ani abasinga ssente hino gamba kujja Gashumba tosiriwalira ku baganda oba babakyawa byonna mbadde sibikolangako naye tujja tema Kakalaamu sivugako ku boda ate siruna kati kanzija ku boda Kakalaamu omuganda akuba chapati oba omusoga asiika chapati fe tulina omuvubuka bamwetanga Mark wali wa Zebula ng'ayina emidaala ena Bobi Wine ayina emidaala egisukka mu 3 nga buli mudaala buli lunaku balina mu emitwalo egi yakuwa omwe emitwalo egi ekibuuzo kiri bwe Bobi Wine ayina emidaala 3 buli mudaala gwamuwanga emitwalo 2 times 30 ze sente meka gwoyina ente emu muleme tusiriwalirako mbw abanyankole bwalunga nze nkuga kati olaba ente Museveni ziyalaze ezizamayembe bwegati era ziraga wano batali fe tuyina ente soogera out of butamanya ente zagamba ente zino zebagamba zino zebajja Fresian zebajja South Africa bitya bameka abazina abanyankole
nezineze ezamayembe ebyo byamayembe kuba mbubikiri bala kabanji kwa juzi tata wa Nina Rose bali aganti yabana kuko ngatawo ngabawo tujuke bamutwala mukomera mbo yabbeteza tata we yabbenteza mse bali bamulumba lwa mwana we era bamutema kiti Nina Rose era singati yali muwala nga mulenzi bandi gambi yakwata omwana wa Museveni Nina Rose mwagadde nnyo Nina Rose ye muwala yekka eyagenda Sembabule na breaking status quo y'Abanyarwanda bali Sembabule era bamubba bubbikalu era sebo kati n'engiri jali Nina Rose ngenda kugamba mu campaign ezaddala Nina Rose ajja kuba abo bakawoya abali Sembabule abesibye ku Banyarwanda abali Sembabule ngati balina kye babayamba ekyokubirigwe abantu bali tebamanyi Nina Rose family gyavaamu eri weerofu tolaba maka ga family yabo hache kunnyonnyola era balina musibaka ekyo kigambo kiringo n'omuvubuka omwana omuto sempijja gwe yasomesa temusomesa naye yamulambulanga oyamala okuyita mubakola bate omusajja najja n'amuwabira nti yabbe suukaze kateni ne bagenda kati ulabayo bwemba nakubba kateni that is a civil case either aipe obo abantu ala mukomera omuvubuka we yatuuka mukomera mulamuzi soko ogende ruzira ngomanyi kyanoonya kuba a civil case kasaba ndeeta nti wanzibo bo mmanja kasanzikiriza n'ensasula omuvubuka yamugamba mmanja mmekanzi kusasule omulamuzi n'agaana kati bwana kaye kati nzija ku kino kazija ku kino ku Bobi Wine ali ku fene njagala omuntu ambulize bulungi tosima tozayo mabega nedawuliriza kati ntuuse Kakalamu Bobi Wine n'atandika ku zero nkulaze jjajjawe n'enkulaga olunyi tulese taata we sentamu ekanoni ne tujja ku maama we ayingidde ekibuga Kakalamu tomanyi kye bayita maama wo mukazi kugura ttaka Kakalamu ze naye natunya maama wange ne ngamba how did you make it here ebukesa Kakalamu olaba ng'omukazi abateetunda nga kati bano boolaba mbukisitu simanyi bazimbi bakubye ekisiru abo abaana abeetunda n'emabega kati tuli ku bakazi abaakola mu G9 ne bazimba ne bagula ettaka mu Kampala Bobi Wine n'atandika Kakalamu Bobi Wine okuva ku midaala n'okwata ensenene nkugamba oluli olulimu ssente n'agenda emagere nga teri amanyiwo waali chipa nze nyina bamuzeeyi bange okuva ewampeewo ewali wampeewo simanya ntakke simanyi primary paka mperero bikoze biti eyo n'agula emagere no one knew magere kati magere erine ku Google n'agifuula mata Kakalamu Bobi Wine n'azaala abaana be nga takoze mu gavumenti Bobi Wine agenza okujja mu gavumenti Kakalamu ng'abaana be asobola basomesa Bulaaya nga basoma Bulaaya Kakalamu njagala twawule bino ebintu Bobi Wine agenza okujja teyakwata mukazi we kugenda zaalya Bulaaya nti bafune obutuuze yakwatanga baana be kugenda Bulaaya kusoma nga takoze mu gavumenti ne munyama abantu abalowooza nti Bobi Wine birabikoze mbunga amaze kujja mu byabufuzi nedda Kakalamu Bobi Wine n'azimba amaka ne mu lujja lwe mugwamu helikopita ekazi ayina gate 3 otuuka ku nnyumba ye otandika eno wansi n'ogenda bwoti gate nga n'abala tebagirina Kakalamu ne bakwata mukazi we omunyankole avudde mu maka g'abasumba najja n'afumbira omusajja n'akulizaawo abaana be right now amagye gali mu nnyumba ye gapama we gaagala gasalako onoona kigambo kiri kwonoona kyebayitaye kati ate okuba ebintu ne byonooneka bakiyita bati tugende n'ekyokwonona okay goonoona buli we gasanze mu compound ludda gatenkinga over mwe basula ndowooza banaatera gafuula barracks Bobi Wine ali ku ttale ali mu kudduka Kakalamu njagala tukomparinge bw'okwata family ya Bobi Wine bwoti okuva balina muwala muganda waabwe Irene Kakalamu oleeta mu Uganda abakazi abasinze okukola business ne ba successful mu bakazi 10 oleka ya Irene muganda wa Bobi Wine simanyi omumanyi oba tomumanyi mumanyi nesimanyi business gyakola ntuufu naye manyi nti alina mpaaga ntujja kukola program nkunnyonnyole abasuubuzi okay naye nga amaka go manyi nti agalina kakati Kakalamu ffe tulabye Banjo Man
ng'enkuba weetonya muganda Bobi Wine akwata n'ekiveera n'akwata bw'ati enkuba bwe egenda bw'eti n'omusenyu ogwo n'agukuŋŋaanya n'ajja mu lubaalo 3 n'asimba layini we twogera alina zikalina nga tumutumidde bwe tuti nga mu by'okusaaga Banjuman n'abalala nali neewuunya omusajja yagamba ennyumba ya chairman Nyanzi njagala mulinde ennyumba ya Ediyawe gyali ggulawo mujja kutya yagenda n'agulawo nga mu by'okusaaga Ediyawe yagenda ayongerayo buli lunaku Ediyawe agenda amenya ennyumba ye ng'agifuula kirala kubanga yakolawo ka podium ayagala ku nnyumba ye helicopter egwe ku nnyumba ye Ediyawe atunudde mu nnyumba ya Kabaka kati bw'anaamala ogiggulawo bano ababbi abafunidde ku ssente ku Museveni nga baasama olwo olunyiriri lwa Bobi Wine okuva ku jjajja enkula ze walakira ku taata we ku maama we ne ku baganda baabwe lulimu ssente we twogerera kati kakalaamu Bobi Wine namulabye asiba mu lugoye lumu ebirevu byonna bikuze bwe biti okumanya ali stressed n'envisitance okujja mu birevu alya ku ffene mukazi we baali bamukutte tetumanyi kyagwawo badduse gye badduse for what ekinneewunyisa kakalaamu bano abaana ba TikTok mbeewuunya omulembe mwe baanamu abali ku kamera abavuma Bobi Wine naddala abaganda time egenda kujja nga tosobola kudduka nkole kakalaamu time egenda kujja mu baroma abali mu kuwemula Bobi Wine nga tosobola kugenda mbalala kwekwekayo wano ogenda okuba gwe rama gwe kabaata n'aba TikTok abali mu kuvuma Bobi Wine mumulowooza Museveni Musirwa yaganye muhoozi okukomentinga ku lutalo lwa Amerika ne Iran omanyi ekitegeeza gwe Museveni akimanyi nti anytime these people basobola okujja ne bamulyawo why Museveni amanyi ekitegeeza Bobi Wine okuba ng'agenze mu UN Human Rights Commission n'abeera ali ku podium ey'ababede n'apresentinga nga tali mu committee eyo platform teri minisita wa Uganda yali agirinyeeko ababeera wali nga mu perform nga muli you present Museveni atuusa aganye omwana we omunyankole waba munyankole titokomentinga ku lutalo lwa Iraq n'Amerika Irani igwa omuganda TikTok ovuma Bobi Wine Museveni yandirese omwana we n'atandika okuvuma baavuma nga we yali akikola ku lwa Russia. Do you know why? Because Museveni akimanyi at any time slight mistake abazungu bano ku profile ze bakuŋŋaanyiza banoonya sparkage kakalaamu kati kankubulira ekintu kimu Bobi Wine ne watalifuga ggwanga eryo Bobi Wine ataddewo foundation for a change in that country. Kankuwa example gwe kakalaamu waliwo omusajja yafudde bamuyita Jesse Jackson. Actually Jesse Louis Jackson. No, bamuyita Reverend Jesse Louis Jackson. Abamu gwe bamanyi nga Jesse Jackson. Namulabye nga Obama akola speech by yafudde yafudde Obama n'agamba Obama bazze okuziika Biden ne Bill Clinton. Obama n'agamba yayogedde ekigambo ekifaanana omusajja azanya Black Panther we yagamba Denzel Washington. Chadwick yagamba there is no Black Panther without Denzel Washington. Obama yayogedde statement yagala okufaanagana yagambye mulaba omusajja oyo Jesse Jackson he laid a blueprint febe mulaba Obama gye tutambuliddeko nga ba black civil right movement nti aba basajja bemulabye tebafuuse ba president fene tufuuka singa tebaali bo tetwandifuuse nkiddamu mwe bannayuganda bampuliriza Bobi Wine ne watalifuga ggwanga eri alayinze blueprint for the change of that country. Kakalamu kakalamu ngenda kugamba Museveni waaba yazimba dynasty nti omwana we yagenda ofuga n'omwana wa Muhoozi afuge kizibu kati okutuukirira nga buli omwaka kasaba nga tewakyali kakalamu myamwe hafe western gwe tomanyi kiri munda Muhoozi yakula tweet n'agamba singa si bakadde bankole singa nafokadda president omanyi ekitegeeza nze omu n'omusajja yafa bamuyita bya Lugaba eyasooka okuvayo kugamba ensi ti si buli munyankole nti awagira Muhoozi tikiriiyo
era mwalaba mwenna nti Mwankole waliyo video ate bazita nga Banyankole nga Mwankole waliyo kutiikinga okimanyi nti yenne yali akwata video ezo mu bitundu ebyenjawulo Kakalamu okimanyi nti baali Banyankole ate ne bazita kubera bibere bibabeerayo anti kati nkunnyonnyola nti ne wali batiikingira gwatuusewo ino okubanga oli waabwe nnyo ekibuuzo lwaki oyo yakwata n'azita kyekino kye nkugamba si buli Munyankole ne waaba ali awo ate newekwogedde bulungi kubanga waliwo wootuuka nga oba toli waabwe tosembera Kakalamu ekibuuzo nkubuuza batiikingira akalulu awo nga batiikinga olina okubanga oli waabwe kyogamba Misa Kabanda musiru takimanyi nti akaluba akamubbira bubbiza e Kampala olowooza Abaganda basiru okulonda Rubongoya mu Kampala balinda eri barracks balaba eri yonna Rubongoya asinzeeyo ne baga waliyo diala form ya barracks gye baagaana okulonderamu kuno yalonderamu golowooza Misa Kabanda musiru takimanyi nti nno bamubbira bubbizi kalulu bamanyi beesiba bwesibi ku bantu otegete kankiddemu mwe mulowooza nkiddemu bannayuganda mu kitegeere si buli Munyankole ali e Kampala tawagira Museveni nkuwa obujulizi zonna video ezaava mu Ankole ez'okubba obulunga babutiikinga we babutiikingira abatuukawo oteekeddwa okuba oba Munyarwanda ng'oli Munyarwanda waabwe bw'oba Munyankole olina kubanga oli waabwe ekibuuzo kiri nti baani abo abalikodinga nga video ekitegeeza be Banyarwanda oba Banyankole nga naye tebawagira gavumenti naye nga bali wali wekitokotera si buli Munyankole nti awagira Museveni wa Muhoozi tebakulimbanga era district ezo zonna z'olaba Mbalala Isingiro lwaki tulabwa gye bali Abanyankole nga baavu nga nabo baagala change. The problem is nti we babakwatira eri Kakalamu teri mawulire teri ayamba Kakalamu kino nkiddamu Kakalamu njagala okulabula ba TikTok naddala mu abayita Abaganda temugenda kuddukira mu Mbalala Museveni yakedde n'agamba omwana we alina kudduka lwaki tetufunayo ekintu nga kinaatuwa Kakalamu wabadde opportunity government ya Museveni okukyuka mu mirembe eyo opportunity egende gwawo Kakalamu bw'otunira Bobi Wine nkulaze Bobi Wine gye yakulira ne maama we ne taata we Kakalamu we twogerera ng'alya ffene abeera mu mpaleegi ebirevu ebyo Kakalamu Bobi Wine ku stress kwaliko atandise n'okujja envi mu birevu nkulaze famire ye Kakalamu Bobi Wine tanoonya kuba bulungi kandeete ebigabo bya luzungu mbinnyonnyola abantu waliwo kye bayita to exist and to live a life to exist ye muntu abeera awo n'oba omanyiddwa naye nga tolina ssente bonna ba TikTok abasinga awo they exist obola beetunda abamu naye tebalina ssente you become known naye nga toli famous ye muntu amanyiddwa nga mugagga kakati omuntu okuba nga amanyiddwa nga si mugagga abantu baba bakumanyi bumanya ne kasita bagamba you are famous kitegeeza omanyiddwa oli mugagga to exist kwe kubanga oli ku nsi ng'oli mulamu naye nga tasobola nga tolivinga bulamu to the maximum nga kwegamba ngera oli mulamu nga Museveni wagamba nti mweba kotulo n'owoba okusula mu biku oli awo kasatu bakakutulo Museveni used to exist not to live a life kankiddemu from 60s Museveni was just existing teyayinayo poloti teyayinayo nyumba teyayinayo wadde simu teyayina mmotoka he existed he did not live a life Bobi Wine ku myaka okutandika kwa 2 he was living a life yayina emmotoka yayina obulamu yayina baganda be nga bagagga ba Eddie yawe nga ali Netherland ku scholarship ulira akantu bana you guys listen Bobi muganda waabwe omu nga ali Netherland ku sikala nave Netherland nayingira America ku sikala Bobi Wine muganda we omu Eddie yawe nakola one of the best studios ezasooka mu Uganda Dream Studio Chairman Nyanzi
nga tetunana kutegera byabufuzi nga tumuyita chairman Nyanzi fenno kuva emyaka yali chairman wenale awuliriza lyamukalako kubanga erinnya chairman yali chairman naye nga alina ku ssente ate gundi Nalweyiso yabadde agamba nti erinnya lya chairman Nyanzi lyakalwa kuba ya chairman wenale mu mukamu Nalweyiso yakajja amanya abadde eyo batugamba yali yeetunda Nalweyiso yani ani namyalo gwogamba ono mukyalo ono yali ali mu State House bamuyitani oyo General Nalweyiso wayo oyo mukyalo oyo nawe tamanyi yakava mu State House oyo tumuveeko oyo yayogedde no I don't think General Nalweyiso tasola General Nalweyiso yayogedde nayogera eki yabadde alidde biki I'm disappointed waba General Nalweyiso one of the people bensamu ekitiibwa bw'aba yayogedde ekyo simanyi bye yabadde alidde ameka tuli ku age yaba survivor bantu bali mu kusurvivinga I'm disappointed waba General Nalweyiso asobola okwogera because General Nalweyiso amanyi chairman Nyanzi kyali ti General Nalweyiso akolage mu Kampala ng'ojjeko kati sente zibalina yalina kaki tuleete chairman Nyanzi kakalamu fena tuli wano ennyumba ya chairman Nyanzi yagigulawo chairman Nyanzi tabeera nko mu government ne Nalweyiso gw'oŋŋamba atulage waasula kati tuddeyo Franka Gashumba tuddeyo abo mbadde buli muntu yenna ajerega kakalamu ngenda kugamba mbadde nkuyigiriza ebintu bibiri weekend kakalamu ulira mbadde nkuyigiriza ebintu bibiri wayina kye bayita mu luzungu to exist and to live a life mutugaye oli yali already living a life okweexistinga kakalamu olabe Kampala wa abantu bonna they are just existing balinga ndiga embuzi ekera ku macho be n'eryawa bitya baliwo ku lwa Katonda you are just existing to live a life kakalamu kwekera wano nga teweeraliikirira kyanca kye kino kyengamba abantu abali e Bulaaya nti ebintu ebimu we bigaana kite Katonda akuwaddeko opportunity to live ensi eziri next to him kakalamu ntegeera nze nga olesa abaana be Bulaaya mbubiganye balekeyo ddayo ewammwe tuddeyo eri tujja bakola kakalamu Museveni from 60s to 80s nga tanafuuka president kino nkyogera with authority nali ntuddeko naye for several times n'abalinga ye they were just existing in life they didn't live a life yamala n'akituukako Bobi Wine anti kati wuliriza ye yegeragaranyiza ne Bobi Wine nti ku myaka 2 ng'alimba bakasuku kati umuleke kati ndi ku kino bannayuganda njagala bagamba bw'aba Bobi Wine atuuse ku level erya fene ng'ayambala engoye ze zimu zasibamu ng'ali ku run mukere mwebaze Katonda Bobi Wine ye Jesse Jackson waffe Bobi Wine ye Luther Martin waffe Bobi Wine ye Mandela waffe Bobi Wine ne watalifuga nsi eyo he is a blueprint of change ngenda kugamba Museveni monarchy gy'abadde azimbye Uganda tegenda is not going to happen boyo manyi oto do you not Bobi Wine amenyao ne monarchy yonna yabakagame baani mpulira ne Kagame bamuli bulale eri ewaabwe kati kala mbadde ngenda kyogera gomanye ekiri e Rwanda bonna abamagye sanctions gomanye abireese nalabye ne UN ngega nti aba UPDF mhozi batta abantu South Sudan baba wadde ekiwandiiko kakalamu oba musiru nnyo era nze ndabula mu abaana ba TikTok manyi namyala bawa sente naddala mu baana mu Abaganda muvume mpola temugenda kuddukira wa facingiro mugenda sigala Kampala how are you going to face mugenda facinga muti abantu mumulooza mwe bakabi mwe mumanya lwaki amanya Mushega tavuma lwaki Natasha tavuma Natasha ali ku TikTok lwaki Natasha tavuma Bobi Wine wetwogerera UPDF Natasha atekako kati akata nze mubana wa Museveni mwana aba Patience na Diana Natasha tutunyumya nko mbutunyumya no Patience it was nzo mukubateka olukungana number gun bachita numberless banji nnyo olukungana ya soko kola ngolo kuzi ngazisima intu tumuzimba kuba pasta baita yo otuke gayaza n'ogende gayaza nerabidde nayo yes singa kati Natasha akoleza live mwe baana mwe bakabata abaleeta abantu abavuma Bobi Wine
sigenda kuddukira mbalala Natasha ali ku TikTok lwaki tavuma Bobi Wine wetwogerera kakala mungenda kugamba government okukyuka tetukyagenda luweero gorowooza kakala olowooza Munyago genda bamuwa NBS ku buli kumaca najja navuma Bobi Wine namugamba vaayo n'abalala abavuma nti vaayo ekibuuzo kiri omugendo kyayagala Bobi Wine okuvaayo kati kankubuulire kakala ntunulira kyengenda okwogera ekisinga okutiisa Museveni Bobi Wine amanyi Museveni bya planning naye kati ate ye Museveni tamanyi Bobi Wine kya planning. Who knew kakala nga tuli wano ti Bobi Wine anaba on the run ngate aganye ogende Bulaya era singa yayita mudda kakala muwulira opportunity gyali nayo kakala muwuliriza omusajja nominatinze kuba Canada alinga ya kakala ngenda kugamba ebintu ebi Bobi Wine asobola okwogera ne president wa America asobola okwogera ne wa Israel asobola okwogera na ku president wa Europe tasaba visa bali mayita nabatuuka wa kakalamu tebakulimbanga kasitotuuka nga basobola okwogerako erinnya ly'omu Senate ya America mu Parliament ya Bungereza oba akajjooka kubi Bobi Wine bamwogerako mu Parliament ya Bungereza bamwogerako mu Senate ya America ekyo kyaggwa era muhozi ani Trump ne wabatagala kwogera ku Bobi Wine bamuga why waliwo omusajja ono alabika agenda okufuuka president wa tuyambe waliwo kino the audience they know kubanga abazungu bakimanya baleka Rwanda Kagame n'afuuka president Kagame n'abakuba code n'abagamba bwe bali batta abantu Rwanda you didn't help us kati wetuli Bobi Wine yabagamba we yali ayogera listen bwe yali ayogera mu UN Human Rights Commission yabagamba olukungana lwa UN lwa Human Rights yagamba nti muina chance okutuyamba kati era bannayuganda babatunulidde kwasinga eggwawo bannayuganda ne beerwanako mugenda bagamba ki bakera kumanya baga kati wano tubadde twogera luzungu kati tusazeeyo tugenda kwogera Lufalansa nga Kagame we yakola kaka yagamba mu Abafalansa twabaaniriza wano temwatuyamba kati tugenda kwogera luzungu tusobola okukeera enkya ne tugaa kati oluzungu terukyali wano tuli ku Lufalansa oba Lusipaana gomanyi jukira Eastern Congo neringa eri ku Uganda bakita ki kino ekyobugagga kyaseereza bana enkyoerabira nnyo okyogera nnyo ekyobugagga kyekyo kyekisinga munaye kati kimanyi gundi Diamond kyogera nnyo kakalamu wuliriza ekintu kino kakalamu nkiddamu kakalamu wulira kana akantu nkiddamu omusajja yafudde mu America omuddugavu Jesse Jackson yasimba kuwa president emirundi egi n'agwa Trump y'omu ku bamuteekangamu ssente okwesimba twabitegedde nga tetwali tetubimanyi Obama yafuuka Obama yazze n'agamba a poor man from Chicago najja n'enfuuka president oyo musajja Bobi Wine oba talifuuka akubye obwakabaka bw'e Rwanda to Uganda Museveni tasobola kati monarchy gy'abadde azimbye ekyo Besigye kyamulema nze mpulira gwe kakalamu nze nabeerako agent wa Besigye twogera mazima tuli ku reality golooza Museveni musiru kino kyenkugambye Museveni kyasinga okweraliikira tamanyi kiddako kya Bobi Wine Bobi Wine amanyi Museveni kyazzaako wulira kana akantu kakalamu njagala ombuli amazima did you think nti Bobi Wine asobola okuba on the run naye ng'ali Uganda nga tebannamukwata kati anti buli omu kyeyeebuuza golowooza gavumenti ya Museveni nsiru temunoonya kati ekibuuzo kiri nti babuuza ani ayamba ku Bobi Wine fe obutamukwata kubanga Museveni kino nkiddamu Museveni mukwano gwa America Trump yandibadde amugaba coordinates ono gaya ali wano tumulaba golowooza lwaki America tebamuwaayo Museveni mukwano gwa Israeli ne Mama Janet Abayisirairi basobola okunoonya Bobi Wine ne bamulaba waali ali mu Uganda ali anaffene okumanya Bobi Wine ali mu Uganda teyalidde ffene ono wa Silver Plate yabadde ku kifene kyennyini ekyaffe ekiganda nga kyaliko kyasokoola talina nakambo okumanya omusajja ali mu nsiko
alumisa mannyo yasaze gwe tolyanga kufene wa mukyalo gwakulidde tukwata kifene bwe kiti ne tukikuba ku gundi ku kiti bwe kiti webbu ne tukyabizamu bwe tuti n'oluma bwoti n'otandika okuteekamu engalo. Bobi Wine kyabaddeko nga tamusiimudde na gundi. Bobi Wine yabadde alya ffene nga tasiimudde na masanda. Ali mu nsiko kati ngenda kugamba ggwe. Bobi Wine ali mu luweero alwana. Tetukyalwanyisa kati boba MP. Bakube MP tumale ku kino sooka olinde. Olutalo tebakyalulwanyisa nti genda luweero kwate mundu. Ekyo woogende Museveni asobola okugenda wa Putin n'amuwa coordinates woli. Kati olutalo tuluyita urban war. Okubalwa psychology. Ulira kana akantu. Besigye in 20 years teyasobola kuba Museveni waina maanyi mu bazungu. Bobi Wine aliko kwa Bobi Wine ali mu blueprint ya Besigye. Tetugana tofaayo tetugana era tetugananga oli emmenta we ne mmenta waliwo wakoma ne weyongerayo kati bulira kana akantu sijiraga Besigye ne ngamba nti Besigye teyabala yalowooza okuleeta bamunyagwa nga yamanyi bamunyagwa baganda kumbe bava kabaali nga bamulira muli komiti yonna eya Besigye yonna yagenda wa Museveni bagayi bagenda mulundi gumu bono bali bakolera Museveni katulya kana akantu. Bobi Wine yamanya amanyi bwoba olwanisa dictator ino okumanya amanyi ge we gali. Museveni yali yasiba abazungu akatambala nga ne wakuba omuntu esasi. Right now tekisoboka. Kati ate yagambye omwana we tebamuwa essimu yo manye ekyabaddewo. Gumanyi ate tugenda ngenda kwegatta ku Malukisekka tukole campaign muhozi bamuddize essimu ye. Atunyonyere ku lutalo lwamba. Muhozi alina okutuwandikira ku lutalo lwa Iran n'Amerika. Neba neka kakala mutogereko kino. Katonda akuba omukko. Kwena beerawo n'omwana onenga omweraliikirira buli dakiika. Kakala muto otegere kyengamba gwe mujjeko essimu nenga gwekateeko kusikira. Wano tekateeko okumanya emyaka anaye. Katonda akuba omuggo otekateeka omwana w'emyaka anaye. Naye ng'omutya banaye. Nabagamba Bobi osobola omujjaka ekikolimo omukisa essaawa zino Museveni atya muhozi. Abadde omuteeketeeke. Omuteeketeeke tebasobola mulekera simu. Banaye. Bamutaddeko abaja singa 10 tewa bane mumukere nga agenze mutoyi tatwitingira eyo. Katonda akuba omuggo. Anyway, kakala amanya Mushega yagamba yali kwentibire bamubuuza ku Bobi Wine agamba nemwe kambabuli twazaala ebyana byaffe tubitutte Ebungereza bisomye bikomyewo tuzimbye ekkololo bisibya mu ntebe nga biraba movie mu ntebe zaffe bitufuuyira naye omwana Bobi Wine omwana yatandika from zero agenza agaggawadde afuuse mupi agenda fuuka president n'agamba that person is uncomparable. Amanya Mushega yagamba abaana baabwe babaweeredde buli kimu bakomyewo Uganda tebalina kibasobola nakukola basiba mu ntebe nga balaba firimu webafuuyiramu banyampira omwo ne Bobi Wine kati weeyogera oyagala njogere ntya kakala mumanyi nti musobola okubba Uganda nga mwe muli bufuzi emyaka 4 Katonda nakuba omuggo nga guyita mu baana banange otogerera omusajja ali bwali yakati ate yoshimanyi kakala omanyi nti osobola okuba oli mugagga ngazaala abaana bo n'otandika obbatya nga saawa ina basobola okutuga okutwala ebyobugagga oluddewo nnyo. Museveni alina gwe yeeraliikiraga omwana otantuga tuti zaali mukono bazakuntuza emyaka 4 omusajja ateekateeka mwana we naye Bobi Wine
amukozesa era muwe muhoze simulize twagala kulanga tweetinga gochimanyi ebyaddala Museveni yatuliranga muri nga wonebaka ku kikazi ekibi okiri basude yagamba munkene mulireyo simanye eri na bwemba mu bannange nendya kunyama ensiike Museveni bwe yalinga atuga abatugireyo najje naga bannange bannaddimu je tusabe nga tayogera omanyi Moses kyakola nakatuga abiri mwaba Bob Wine oli bwabiri mwaba oli namuse Museveni naga banne omwana akoze mujeka simu hatoyina ayogedde base nakatuga babiri anyway bannange katisoka tuwumulemo ko katono katonda kuba omuggo nabagamba Bob Wine omujjako ekikoli mu bwomuke gwomanyi nti nno kati ekyo kya mwoyo gwomanyi nti nno kakalamu fena twali awo nga tetumanyi nti mu gavumenti ya Museveni waliwo abantu bebatta ng'omuntu asirika twogerera waliwo atwitinga nakata abaye akabyogera Abamerika nga bakola yase basement olunyankole nga bawandi fayiro nga ziba ziti kakalamu tebakulimba okulumba Iran si Trump aba basajja baba bateeka fayiro zaabwe nga banoonya opportunity bafunye opportunity ya Iran abantu bekalakasizaako katono kakalamu fayiro eziri awo omusajja Bob Wine akubye obwakabaka bwawo okuva e Rwanda paka Uganda yoga baba kusetula basitula bonna lumu kakalamu badde tekyali bwakabaka bugenda kubeera bwana labyeko n'abasajja abava e Rwanda nga nabo beka nze bandi nali mbadde sirako Rwanda nga waliwo abaana abali ku internet nga bayitsa mutata waabwe amaaso bamuyita mutata waabwe nalayo omusajja nga situka wabula yakole gayi ngayogera olulya Rwanda nga teruwulikika ga singa tutegera otuyamba n'otutegeera by'oyogera naffe tukulwanirako olutalo naye nga tagwa mu ntebe agisitukamu bwagiddamu nze bukyambeera mbadde sirabako muntu alumba Kagame bw'ati Bob Wine abawadde viga abawadde amaanyi tebakirabangako kyenkunnyonnyodde Bob Wine akubye Rwanda bw'ati n'agizza wano mu Uganda kati right now buli omu amanyi weakness ye oli omwana gwakuzizza emyaka 4 nga bamuteekateeka Museveni abadde ateekateeka omwana w'emyaka 4 kati ali mukulwana naye na simu Kagame ebyo byonna kakalamu omuzungu takeera kuteekako sanction wateekeddwa okubaawo omuntu akola sacrifice kyenkugambye nti Bob Wine Jesse Jackson waffe Bob Wine Nelson Mandela waffe Bob Wine ye blueprint of change mu Uganda Bob Wine ne watalifuganse eyo kakalamu ngenda kugamba eyensi Bob Wine amaze okukola blueprint y'enkyukakyuka kati njagala nga tumaliriza kyenkugambye ompeera obubaka eri ababaka ba parliament abayiseemu akina Semayo nalindidde ku ssente nga nkozesa erinnya lya Bobi ba wakati mu kuvuma ne bakuyita ng'olina kyotuddemu ovuga motoka nga okimanyi nawe Bobi Wine yakuyisa mu bonna bampereyo baka obusembayo n'engeri gye balaba nga baayitamu bompi nga baayitamu ababaka ba parliament anti kati kakalamu waliwo ne gwe baayitirako engeri gyafaananamu Bob Wine kakalamu bintu bibiri bwe biti waliwo abantu abaayitamu nga basigadde ku advocates okwogera ensi okuwulira ti Ssenyonyi bamulya nnyama baani they are talking because bwe mulekerawo ate okwogera the world won't know nobeerawo abalanga bajja kukozesa bukozesa nope to reach there goloza lwaki Lutamaguzi n'oli omukyala Goleti bwe baba kubaka lw'ensi ya nnyogoga naddala oli omukyala Goleti osegedde tibababba ensi n'ennyogoga because boogezi abo kyembasaba butalekerawo kwogera however bano abaakozesa erinnya lya Bob Wine ne bayitamu kakalamu ensi ebalaba kakalamu twalabako beesi Sebaggala w'amaanyi mu myaka 5 n'agwa nga tasobola na kuyita Kampala kakalamu okolereranga nnyo tusobola okuba nga tuli baavu naye nga we are creating a generation ffenna kakalamu olaba abantu bajja e Bulaaya bangi basalawo kusirika we are talking abalala batya kakati ne kubanga tulina kye tukkiririzamu kakalamu okubeera wano buli omu ffe twansirise nogamba I can survive
Nenva nengende South Africa, I can't survive. Neno ogamba no. Kubanga enkyukakyuka mu Uganda calling. Kakalamu ogenda kulabayo be mupya bagendo sirika bali sente za Museveni era abo bali bawo kuva ku mulembe gwa Yesu baaliwo. Yesu yayinako ekkanisa y'abantu 7 negwa nefuuka ekkanisa y'abantu 12. Yesu yagenda okuwunzika ng'alina abantu aba basatu kubanga bali abalala bonna baali bamuvuddemu. Bobi Wine kyenjagala ogaba na Uganda mugume wakyaliyo be mupya bagendo tulira munda mubaboole. Just mubabole ochule ekintu ekyo. 2 bana abayiseemu nga bali kumulamwa tubakirize balaire because Kakalamu mulyanya matasola kuveeyo najja UK kwa addressinga nga bamuyise nga CMP mulyanya maina kujja kwa addressinga be mupinga ye mupi Joel Osenyinya alina kujja nga lead of opposition kubanga ng'ojjeko nti yes mwogera naye who are you in that country Chikulu kati tubaleke mujja kubaamu empulunguse ne Yesu Bible waliwo beyita ba remnants enfisi ezijja okusiganga zoogera amazima era ezo tuzeetaaga mu lugendo lwa change. Yesebo. Okay. Ate abayitiddewo ne bafuna avumye n'afuna ng'alina kyatuddemu edde nyumba maka motoka avulumula kaseka munange Kakalamu ngenda kugamba abantu abo balaba kwaliriddeko nga atudde ali ku ffene Kakalamu munange abantu abo balaba bwe bamala ozifuna muli bejjusa. Museveni bajjo yagenda nayogera ekintu era akyogera nti sente za Museveni ziringa eziriko ebikolimu gendo abantu abali bangi who knew nti Sebagala asobola okufa mu ngeri eyo. Yes teyali bubi naye not as singa yasigala nga ali ku side y'abantu. Because for us nze nagendako mu makage nange nagendayo kebo nze natuuka nga we yawasa tulina family emu eri awo Luzira erimu olwa Afcast nga yawasayo omukazi ne twesanga ne twogera he wasn't a happy man. Nawe namukolyako interview ndoza yali he wasn't a happy man. Kakalamu mwenna abagenda okulya ssente oba mwenna abali awo nga muvuma Bobi Wine oba mwenna abayiseemu ensi balaba eggulu libalaba. Happiness tumanyi kyetegeeza abantu abo batunuulire kyenjaga ogaba na Uganda buli muntu yenna akuvuma ng'afunye ssente za Museveni n'abajerega n'akolaki mubawe bubi just budde just a matter of time tubawo obudde bino biro byabwe. Nze nalabye omuwala asabira banna Uganda billion 10 twagenda omunoonyereza ku kino kyekuga Kakalamu wegendeeza abantu balina amannya amaganda nga tasobola gamba nti nze nva koze ovawa ewafe ebunyala ebunyala ekayunga nga tasobola kwogera ogenda omunoonyezako nga yenamata kumbe nga si yenamata kubanga Kakalamu billion 10 oziwa abantu abali mu diaspora ennyumba wanegula $1,000,000 ye billion 1 n'ekitundu kitegeeza billion 10 zigenda kugabanywa abantu e Canada abantu bameka 7 bwemba tuli bagula nyumba ambwa bamukubira nyo bino ngaffe batuweereza message mu inbox kale ndi bubi alimba Kakalamu muwuliriza rumbu yatuletedde video ngali ne gundi ngade Muhammad Nsereko yali yagikola dde anti yagikola dda Muhammad Nsereko malaga musanga Halika yali agenze mu biyuna byabwe. Kakalamu wano waliwo abaana group eri Mississauga be bali ku routing abantu simanyi muhozi biki muwala ali awo. Mississauga abana bamanyira bakuba n'amasimu. Bana muyaja n'akigula weeyo secretary ne tugaba tuli wano batuwandiika. Kwegenda otawulabe. Kakalamu muve ku baana naddala abawala abalina amannya amaganda nga si ekisooka abasinga ebitundu byabwe bibeyimirira ekyokubiri Kakalamu teriyo muntu ali mu uniform ya majje ga America najja nayogera ebintu ebyo. First of all tebakugaana ne oba sensitive ku kyoyogera ekyo ekyambalo kya America okola bukozi nga collection officer ne atumala gwo kyenkunyonyode tomala gwagenda n'obuuze mukwano gwa fono no yambale ekyambalo kya America n'okola ekyo kitegeeza oba oyinako amaanyi amalala. Abana mbaba wadda project natandika one ng'akimanyi nti in case bampita ne bandismissinga wano nkutte wano bwe kati gwe mulaba kusaba sente nga waliwo kyali mu kuvuga naye agambye kituukiridde era kati asigalira gwalama
sente yazifunye yakoze video Museveni namulabirawo yabo yagamba Kakalamu bwolabanga Museveni nga akutte sente onaziwo omuntu omulundi gumwe kisooka aba wa tribe ye nga bakunoonyerezako ekyokubiri n'oba wa tribe ye nga toli mu ssaako yaabwe tebazikuwa kyovula Eddie Kenzo bayangu omuwa gwe bagambye Eddie Kenzo yakoleredde nnyo abayimbi okusinga Sindi kinkunyonnyodde Sindi averi mu Eastern Uganda Musicians Association yasooka Museveni yakeera n'aleeta Eddie Kenzo kati ono mukulu wammwe ne bamuwa bilioni 13 buli muntu n'akwata ku mutwe agenda obunzi kambuye mwana wa Chef Ali kati nze ne mbagamba abantu nti oli si ye musuuza ye mutuluuza osegedde kati oyo omuwala Kakalamu we've been with these people toyina kyobannimba bwe batuukira oyo omuwala omuwase ekyo omuwala okujja okwogera mu uniform y'amagye ga America n'ayogera ebyo tatandise kati ekyo bamutandikako dda era ng'ali mu system 2 mugende mumunoonyereze bannayuganda nze nsaasira nnyo Abaganda kubanga abantu bakosezza nnyo amanya gaabwe gammwe nga tebali Museveni tasobola kukwata biliyoni emu n'agiwa muntu nga Muganda nkiddemu gwe mundage nti wuuno ne bampuuga baba wa bitundutundu munyagwa ne bamuwa wamu nkiddamu Museveni tasobola kukwata biliyoni n'agiwa omuntu n'oba munyarwanda olina okuba nga oli mu ssaako yaabwe kuba tulina abanyarwanda be tuli nabo nga bannaku kati oyo omuwala mumwesonyiwe mwenna abaana b'enkyukakyuka oyo omuwala mumulabe bulabe mumwesonyiwe mumwewale kuba oyo omwana kati ekyo kyaliko muve nako mumulabe bulabi nze mbabuulidde teriyo muntu tulina abantu bangi waliwo omwana gayi yabadde musoke yankubidde ali marini ga UK nagakaye nemmala ntunuza kamera bwenti teryaŋŋaana ninje tunuzamu nenkola video ekintu kiri nti bwe bagigwako bakama bange bampita naga soko je naye abamu olusi bo batya buti Kakalamu tebabaga Kakalamu government omwana gyali mu kwogera gye bataddeko sanction ne speaker waayo bamuteeko sanction gwe totyamu oba oyina kye weesiga eyo government mbaayo tulina abanyarwanda bangi abali wano Prince mulaba bamujjako obwagundi kunyonyodde ewe UK office ye tulina abanyarwanda bangi abali wano abali ne mmagye baliwa tasobola kukola video kubanga amanyi nti kati right now nga n'amagye ga Kagame bagataddeko byo kubanga a slight mistake kati oyo omwana aba ayina kyesiga agamba ne bandi smithinga kasana ekyobutuze nkiina nga yabakola asobola kuba osobola musanga ng'alina mu nnyumba ye Museveni tosobola kukola video today n'akuwa sente tomorrow that's a lie oyo omwala alimba nkiddemu kiwulire sente za kasuko za billion 5 tosobola ziwa kati mbo omwana akoze video today Museveni n'akola bwa transfer muna provinga Kakalamu abasajja baanoonya dda abantu abakolere mu diaspora fenna baatutuukirira bakuba amasimu oyo muwala nsereko omulaba agenda sigala mugagga nga tali simu MP ebimu ku byebakola kutuukira abantu bali mu diaspora ako ka video yes kakadde naye ekibuuzo kiri nti mbuki tebakulimbanga oyo omwana okurisikinga uniform ya US Army amanyi kyekitegeeza ya setting dda basura ya setting gwe kyolina okumanya ya setting dda gwomanyi nti no basobola mukola kino asorokera ku makya naaga bannange nali kurutiza abantu abali mu diaspora bali 100 tosobola muwaka ate notakoma wano nabe ekyombo ky'obuwalabu bonna batwalira tofaayo agenda gamba nina 100 kyali mukola kati kankikugambe agenda kwogera akulage nti anafu y'abantu abali mu diaspora nti balina obwetaavu kati alage kubanga mulese luno lutalo gwe kankubuule bino psychologically kukuba alage nti bannange ajina kujja bwati adeeta amanya mangu nnyo gakugira agawandike nti bano benyina bano bali mu America bano bwe bati amala bateeke wali kati abeere okwo nga naye alina kyadaivatinga nze nkubalidde biliyoni 10 n'oba ogamba abantu bali mu America nti za sako ekibuzo Kakalamu kankubuulire
ogenda omwalo yaga omugamba akola omutwalo gwa $. Okay, ogenda kugukusaaki Uganda ogula mungi kati kakalamu oli akuwoza omutwalo okay, ogenda kukola ki wano sikola ogenda kuba ogamba what am I going to do kutandika business kukola ki gwe okyebuuza noga kati what am I going to do oba gwakukolera I don't know kubanga mu butuufu baanoonya dda kyova olaba emisaga wali abawandiika naye no naawe no bakutambuza musajja nedda be bawandiika bennyini ffe tulina abaana batuinfominga nakulaga asana tula mu meeting ataddeko essimu nowuliriza nowulira bebaganoga abasajja baatuuka dda wano kati oyo omuwala mbasaba mumwesonyiwe mulabe bulabi kubanga temugenda musola wano agenda funa obudde abwina bungi nnyo kubanga yetakola shift abamaje baba n'obudde bungi agenda kuba ku ssimu agenda bba kuba psychologically kyekimutaddewo agenda Philip balaga nti mu abantu abali e Bulaaya muli bubi ekyo kyazokkola kubanga jjukira waliwo abantu balina Bobby wabadda jeno nakuŋŋaanya abantu nayo bogereramu Uganda kirina kyekikola mentally kakati onaze kikuba era agenda kikola paka ate jjukira tulina ne kino ti Bobby nga agenze ali mu kudduka mu nsiko ye ku social media kwali kiki tuleeta wano ekisobola okubikka ekya Bobby kuba nina omwana gwe nalabyawo nga Bobby yataddeyo akatami n'agamba naye pulezidenti wammwe lwaki temumugambako nasooka agenda neyerongoosa akafaanana bubi bannange afa kati nga ndabira ddala kakalamu waliwo omaye waliwo okebera ekifaananyi ky'omuntu nga naye ayinza okuba nga ali bulungi ng'ayogera nomunoonyeeko naye okusinziira nga bwe nkulabamu ono kyali nga ndabanga ebitabalansinga mizaani nga kyenkunnyonnyodde teriiyo muntu ng'ali wano n'akeera n'akwata video n'ateeka mu face ye n'atandika okujolonga Bobi Wine kyaliko abasajja baali ku ruutinga dda waliwo n'omuvubuka ali awo oba Dubai oba ki ayambala ekkooti n'asiba ettaayi yakoze n'agamba nti Bobi Wine bukya ava mu Uganda kati egenda erongooka kuba kati bagobye abatembeeyi yandibadde Bobi Wine ajja n'abagamba nedda bannaye temuvaako ali Dubai kati amaanyi awo gyagajja kakalamu abaana bali awo nga bamugamba ofuna sente mmeka Dubai nti $1,200,000 namuga tukutadde ku retainer ya $2,000,000 naye abamu betumiikiriza olwo mbwayogere ayogere bwogezi nakulengeza kakalamu nze nkubuulira tofaayo naye oyo omuwala mbagambye mumwesonyiwe mulabi bulabi kubanga agenda kubajja mwenna abadde bakola byemukola kubajja ku mulamwa kubanga kati baagala otandika okuyomba naye jjukira kati ye ali mu magye alina obudde bungi kubanga abamagye balina obudde bungi ffe tubalaba wano babeera mu barracks gye babeera obudde bubaawo dwiru ze bakola zijjawo lwabumu kati obudde abuyina mission ye gwe tojja gisobola firi nze siri muganda abaganda nze mbeewuunya oba mbasaasira bantu bangi bakozesa amanya gammwe naye nga tebasobola kwogera gye bava kati ojja kulwana n'omuntu gwe nga tomanyi nga olaba munyagwa emyaka gyafugidde kawempe tagulangayo certificate ya Buganda tagendangako Mengo tagendangako mu lukiiko lwa Buganda takolanga ki ali mu kuvuma Bobi Wine mubeere bulungi The Answer Channel, a solution to every situation.